Maziga hajati Kuluthum aganye ebyokumuzaako ate nga Eddie Kenzo ku nsonga za Alinskin wamu ne Palaso. Maama Fiina takidira bibino bibamukoze bamulumbye nabyo mbikuletedde. Kale katugende mawulire gaffe nga bwe nkola yaffe wano kwanda boy UG ka video mudesabo kampere ka like kabenga kasotambula katukere omuntu yenna yandagadde kumanya kweno information. Hajati Kaloda gamba janga kulombere duwa namba yawe simbe 67 mukubire ajja kuba kola ki akuyamba. Namumba yange 0751487151 inbox nga ku WhatsApp tubiringa tusolo kulangira business yo ya ebirenge tambula bulungi wano mu Uganda oba wabweru wa Uganda. Kale katugene mu legafe agalero olunaku olwajjo waliwo akatambi aka engineer Acram ndoza mwena mumanyi bawani wa Hajati Kuluthum nga bagamba muno yabadde yatesezza dda yadde yagambye banne ngagambye banne mbuno ayagala kuza ko mu haki yakuna kati bwe yagenze banagamba Hajati Kuluthum namugamba muno no sigenda kikiriza bichi era nga katambi ogenda bokalaba maasawo nga akaba era nga basinga bagamba muno mbu yabadde akoze ekibadde bamuganye Hajati Kuluthum yadde yamuganye okuzaako haki yakuna segera kati bye byasinze omunyiza era mbu yavuddeyo n'akaaba era video ni we ya trending kale bagamba muno yamusimatuse ne posting bwanga tebategedde era nga ya obuzibu bwavudde era nga yagenze yadukidde ku TV ndoza bamulabye ku TV mwamulabye ebyo nga tubivuddeko ebyoyo Acram wamu ne Kuluthum ebyo nga tubitadde mabbale byatabuse dda Maama Fiina bambi ndoza mu mukyalo ono yakoze ensobi oba tiyasose neyetegereza ki ekyabaddewo osegera mugati wa Alinskin wamu nani ne Palaso kozi fight yali yakabaawo we bati Maama Fiina nakolerawo live kitegeza tiyafumintiriza fulufiga nga wagamba okusoka n'amanya kiki ekyatuusewo ekituufu ya sagala muveeyo munenye Maama Fiina sagala muveeyo mu blaming kozi ye ekintu kyatuusewo wabayo omulenzi abadde amukwatira live eri abadde amusomera zi comment nga omulenzi wamugamba Maama Fiina nakola kinadamu era nga ensonga zino bakati bazingidde musoko biwulire era kwamaona ebirala asakakane olwokubanga akubi abadde amusoomooza Maama Fiina onoosonyiwa era nga nsaba kisonyiwa okuva gy'oli n'olabika totegeera. Maama Fiina bagenda kusabulira bweriri bino birekere bavubuka abantu abakuli okumpi abo nabo tebagambako toyagala nkima kuko nako naye weetaba mazina gaazo noli bwotyo ku madubala oba wavuma principal ne bakulumba n'onyiiga kati golinga agamba ekintu Palaso kye yakoze kirungi ate temunnategeera teyamukubye mbu oba sima Palaso mukadde mu kuyimba ka video none ebyakubisiza omusajja bya kisiru ne kati golinga kye yakoze kirungi ebyakalisayo bibe byakalisayo wesonyiwe ebyabavubuka bino bya ghetto bigwanga bya ghetto aleke banesootinga ebyo nno nga tubitadde mabbale Eddie Kenzo neza mwena mumumanyi tali mu nsi oba tali mu Uganda waneno mbuya tali mu Uganda era nga olunaku olw'ejjo bamubuzizaako nga president wa Uganda Musician Federation naye nga owulira omusajja omukulu bye yazeemu nange Uganda mbono ye president w'abayimbi kale mugenda bamumwewulirira maaso awo nga muwulira ddala Eddie Kenzo wabula Uganda so biwulire Snap. Abantu bako kyo bagamba. Nambe bani abokulira tulina bangi. Gamba abokumukotu bekikwatako. Buli aliyo nga kimukwatako. Abere mwegendereza kuba kimukwatako. Chikolati. Muli out nga muli bangi ngamba nituka nigamba kati badogo mbakubiba just mwana kimade mwaga wisa mbukoze eki mubasinze muwangudde mubawangudde kitegeera sinunga sibya kuwangula bineno nonko oli ndigamba ayi anko bonzo nsinze mpanika mangu sibyebyo ya respect konze anko ya respect na respect njikuwadde nego za respect bajiga babo yabato boy ndaba abaniga bile bitu byansi abantu bandazeravu nkambwe mwana ndabe bibana byamwe batanzo bikulayo
nze tebakubirangako mundu nga gye bankubira nze basooka ne bankubira emundu yasooka bankubidde eddako okitegedde kewabaze kafu nnyo wabadde onfuula kyaliiwo nnyo omwana ngati nange zisinoonya bakyali nze bakyali bagenda bangi goza lwaki temulinawo kadongo sebo lwaki sigookalina nga mwakola akafujjo nga mulina akadongo boy ne bino bya ddala si bya stanti mwana bino bya ddala era nagenda neŋŋamba abaniga tuli muliyo muvi abaniga nga balowooza mbalimba era nadde ndisappointize nnyo abaniga ne batuuka ogamba ne mwana kyali yatandise stanti gwenzi nga nzobera mu stanti z'ekijjega naawe ekyandomye gamba nti abaze n'obuyayi wano ne bakyankalanya tetunabayitako baze nga 140 mu mmotoka emu okitegeera baboyi tewali stanti yonna eriwo asobola okukola kyakola nga anoonyezaako bakyali baffe obwenkanya boyi bitandike tewali stanti neegi tisigenda kuvayo kujjawo kigambo kyange sina stanti neegi sina fala gwenvimbisa boyi nze nfiira ku magulu boyi nga bawoli kumali lwaki neekumanyi omwana n'embeera byange the musical boy sina che manyi ndongo yokka manyi kinyongerako nze ne bakyali bange kuba nange nayinza